just entirely misunderstood. Ate abantu tebanategeera ekintu. Ensire tumutegeera bulungi. Temunnamutegeera bulungi. Seriously. Nze ndi manyi bintu bya branding. Music industry buli muyimbi olina okuba ne image yo ne brand yo. Kitegeera oli ajja sala wagambe nti nze ngenda yimbira ba corporate ajja koyisa ki corporate. Alienskin bwaba mwana wa ghetto. Aba ghetto be basooka omuwagiramu abantu abalala ogenda omumanya. Ghetto ye yasooka okola ki? So ye brand ye tosobola kukira n'ogamba nti branding oli akakola mu lujjudde mu kamera. Kati mubanga abangamba abakakola bo si bantu. Kali naye tokalira mu kamera. Just kati nti ebintu ebimu asobola ogenda nga atereezaamu naye tojja mukyusa mu lunaku lumu. Naye nga he's a good artist, just ali misunderstood. Brand ye alien. Bwaba Alienskin kati kyova olaba musajja oyo ate by the way mu bayimbi bensobola okugamba abapya be branding obulungi Alienskin buli kyako ate nkulimba eki ye branding bulungi. Kati gwe tunuulira abayimbi abali ebweru eyo oli bw'anagamba nti ye branding nze nti ye gangster jasanga yekubye tatu yenna kwegamba nti Uganda ebintu tubitaddemu nnyo culture kitegeera mubaamu oli nga ye yefuula nga vampire buli kimu ajja kukola nga kya vampire kitegeera ajja kukola buli kimu nga kyaki. Kati ye bw'aba ye branding nze nga alien tajja kwambala alien ziri amayirungi alien kati ye yefudde ekimenke ajja kukola mu abalala bye mutakola okitegeera zigalira mu mugaati. Kati bulungi wanagamba nti Pawa buli kyakola nti kijja kuba kiri powerful era nange nja kukolera ebintu nga biri powerful nga byanjawulo kitegeera. So just muntu tebanategeera kintu kya branding baagala bakwate image yoli buli muyimbi gy'ababeeramu ate nga tulina kuba banjawulo. Kyensobola ogamba just abantu bamuleke abaana bamukopeko bye balina omukopako bw'oba olaba nga byakola si birungi music we tomuteeka mu baana bo kitegeera kubanze kyemmanyi buli omu mu maka ge alina byayagala atereka abaana bisinga buli omu ate nze ekifaananyi kyendabamu alien oyo be bantu aba inspiring abaana aba ghetto. Abaana ba ghetto abo bayita mu bintu bingi abantu abasuulirira nnyo. Kati oli waba avudde mu ghetto n'alaga nti okuva mu ghetto si kibi ye bw'aba akutte video ye ng'ali mu ghetto atuddemu ne bakyalibe abaana ba ghetto si kibi. Si buli muyimbi afuuka owakabi nti ajja kwerabira gy'avudde. Nze bwe mba mbadde mu ghetto ate ghetto ngikyawe ate kati lwakuba mbu nkikubye nnyo bakyali bange abedda bonna ntandike obbayitako nedda si yenkola era abo abasajja tubawe respect abateerabira wa gye bava. Would you love your kids to be seeing such a picture baba benga bayigira ku ekyo ekifaananyi? Ate lwaki nze mwana wange mba saagala ayige kisaagala ayige si kimuteeka mu maaso kitegeera babisanga ku social media kati because it's all over. Nedda ssebo kuba si buli mwana nti buli kyayiga nti amala kisanga ku social media. Mulimu n'abaana be babeeza mu bikomera nga bajja yiga ebintu ebirala nga tebakoze eki nga tebabirabidde ku y'amaanyi. Just nti gwe okuza omwana wo nga bw'oyagala kyayagala kyajja obeera. Nze nakulira mu ghetto nkulidde mu mbeera embi ndabyeko ku baana nga bakyali banye nga babbi lwaki siri mubbi kitegeera just aba muntu kitegeera nsobola okugamba. Kati bayimbe kye bokozeeko nabo nsobola ba mentioninga mu kyokuwandiika sirina gwe nja ku mentioninga wadde n'ogu n'omu nedda just nti okubeera professional. Kati topowa message eyo ekubiriza abantu nti topowa kuba buli muntu gwolaba owakabi teyava mu bbanga n'agwa buguye ebyo ebirungi byolaba bamala bikolerera n'oyo gwolaba n'ogamba nti ono star yasooka kubeerako wansi n'amala n'afuuka owakabi. Kati lugamba ti abo boolaba abakabi tebava mu bbanga ebyo byolaba ebyakabi tebiva mu bbanga topowa gwelemeza mu kiweemu kabanga tiwempise si woba oyita buli omu abaako ne waayita omukisa gwo si gwe gwange togeza nologanga yagaliza ofune abangi bwe bagamba nagamba nti olaba ne Kamiri yavuga ku okada remember zawi nga tambuza emmere nzijjukira kabako mu biseera bya Dijavu Shiba yali dansa ne Fiki yali dansa. Ojiwulire eyo message eri so deep eva ku mutima gwange ate nga nze by the way abantu kye bandabyemu kye baŋŋamba
nze muntu awandika ennyimba nga message yange nga mpya nnyo. Nyimba zange zaawukana ku z'abalala nti empandika yange yanjawulo. Ku ky'okuwandiika ekyo njala tusundeko kati ni ku industry nga bwetambula. But oluyimba topowa abantu basobola dusanga wakati ssaawa eno sofa. Ssaawa zino ku YouTube kweruli ne ku radio kweruli. Osobola oyitako ku YouTube channel yange ya Pawa UG PAWA Amazon Spotify yonna weruli ne ku TikTok osobola ogenda n'okolayo challenge awo ne neeyagalamu nange ne ngamba omanyize mbeera mbu checkinga ko buyitawo awo nenga ono yakakoze ne nkalikinga awo ne following. One love just nti koneramu omuntu muwagire real talent abantu abalina talent ezaddala temubaleka. Wali abatalina zaddala nga bafekinga just industry nga bagyesibamu. Asobola bamentioninga naye bafaani babamanyi. Bafaani bo bakoze eki? Bafaani babamanyi ya. Njala twogere kati ni industry nga bwetambula. Bobi Wine, Dr. Jose Chameleone ne Bebe Cool. Bamanyiddwa nga ba big three abakutte omumiri gwa industry for the last 20 years. Negisukka waawo maybe. Mukikyoyinza okwogera ku baana abasajja beesibyewo, abamu bagamba, abalala bagamba basigalewo, abalala bo bagamba nti essaawa babeere nga bakola ki, bagende waabwe banywe caayi bawummule babyesonyiwe. Gw'ogamba otya nga Pawa Uganda? Naye nze ku kyendowooza ku basajja abo just mbawa respect y'amaanyi kuba kyangu nnyo okujja n'okola music n'oyitawo naye okuwangaalawo ebbanga lye babaddewo si kyangu. Ate bagamba bw'oba tomanyi gy'ova oba tomanyi gy'olaga. So abasajja abo twetaaga nitubaweera ddala respect. Bw'aba basazeewo kukita bo baba baagala okita basobola okita naye nga nze solakera ne mba nafuya y'amaanyi. Era omuyimbi kula wegomba ani kubo ku bombi nzize enkyuka. Nze nasooka ne njagala nnyo gundi oyo Bebe Cool. Edda njagala nnyo Bebe Cool ne njagala nnyo Bebe Cool kati nengenda ne switchinga nenzira nnyo ku Bobi Wine. Kati ssaawa zino ate njagala nnyo Chameleone ekisusse. Egamba just nti ebiseera bijja bikola ki bikyuka. Chameleone ye musajja atakkiriza kumuwalampa nnyo. Omanyi bagamba omuti oguliko ebibala buli omu gwayagala akole ki akube ejjinja. Chameleone azaashapinga industry in one way or the other. Kitegeera nti atereezezzaamu ekitonotono, so yeetaaga okuweebwa respect omusajja oyo. Bw'ayinza oba omukambwe naye ate obukambwe sometimes industry eno bw'obeera hambo nnyo bakulinnyako ne basukka.